bino bana biba byampuna naye biba byennaku oba tugambe ebyampuna mugamutamu enna abali mu mukwano omayo omukwano gunyuma oli yayima nti we guba gutandika naye we gutera gumanyi okugubamu mukama katonda yatonda omukwano mugamutamu enna abali mubitundu by'eggwanga ebyenjawulo emboozi gyenkuleetedde ya mwana mulenzi eyasobola okunoonya n'afuna ebyambalo by'omusirikale asanyuse omuwala abanyamuzikola Haji Abdunur Mnyamishafi Lwanga gano male gaffe wano olweggulo gamutaga enaali eyo kasubye nti kakati buno obudde oba omaze okumanya nti kakati tuli mu final mu budde busembayo okulaba ng'ofuna ate ekigwira amagala eddiba oba towazifunye ku makya wanika mangu kuba kati tuli muze bongeddemu okulaba nga akasente okafuna naye ono batokafunye olw'enkya gye luli teweeteeka muguwa akafunye yuga nnyo mukama katonda ye mulungi ntandise bwe nti omwami gwenjogerako tali nnyo wala ali waneno mu kibuga abadde waneno kumpi n'ekibuga Kampala ku ndeberebe lw'ekibuga Kampala so abadde wali Wakiso naye kumpi ne Kampala wabadde ekyalo kiyitibwa Kazo ababusingeeko babagamba Kazo amanyi Kazo Angola n'ekyalo kiri Kazo kisangibwa mu Nabweru waneno mu Nansana division Wakiso district. Omwami ono Ashraf Agaba olw'emyaka 36 bwato gyasobola okubeera ng'ate asangibwa ono nno bambi bwato yakizuula nti girlfriend we asinga kwagala mu basirikale era girlfriend we obulamu bwe bwonna yasabiriranga kulaba ng'afuna omusajja omusirikale era yeegomba nnyo abasajja abambala ebyambalo by'abasirikale. Kati Ashraf ono Agaba ekyamazima yayogereza omwana ono n'agaana okumala ebbanga kati wakizuula nti ono omwana ekisinga okumucamula muntu ayambadde ebyambalo by'abasirikale wulira bwanze gwamu gwe. Ashraf Agaba kyeyakola okimanyi ng'agenda akubira munne kyaliwe omanyi waliwo abagamba olinayo mukwano gwo nga musirikale oba omuyina kimu kiba kiwedde n'ekyagaba bwe kyali kyeyakola yakwata olukomo n'akubira munne mukwano gwe ayitibwa Athani Wagaba ono nno ng'ali mu UPD Uganda Police Defence Force era ng'ali wali erimbu ya barracks we wali amakanda ge waava era wabeera. Afande Athani Wagaba omukulu amuyitiramu amugamba jangu mbikuwa ebyambalo abikwata abimusimba n'omunoona ekyeyakola Ashraf Agaba bwato n'agenda asobola okubeera ng'asanyusa omwana ku date olunaku lwe baali basazeewo okusisinkana nga n'omuwala akkiriza nti kale jangu omumbuulire ebyoyagala naye nze njagala ayambadde ebyambalo by'abasirikale naye kale jangu tujja kulaba oba tunaatuuka ku nzikiriziganya. Ashraf kye yakola okimanyi nga yeeya ayambala ng'akubba ekyambalo ne ku mikono wano ng'afunye awandi bamayi bafunye emikono mpaka waneeno wano ku bode ng'alumba afande n'enkofiira ataddeko balet bwato n'alumba era byonna babikolera wali Nansana. Akafo sigenda kwogera kankerekereze olw'obulungi bwa program. Atolooza poliisi teyamulaba nga ne date tannagituukako ng'omuwala naye alinze ne bamugombamu obwala ti gwe oli musirikale waawa oyo mpaka bamutadde kabangali oyo bamusi paka mabega wa mitayimbwa kakati bamuleeta olunaku lw'ejjulo bamusobodde okubeera nga bamuleeta ku court wali ku general court martial emakindye era bwe batyo Brigadier General Robert Freeman Mugabe
yasobodde okubeera nga ate atuula mu ntebe eno era bw'ati oluvannyuma lw'okugituulamu n'asobola okubeera nga wemabikako yawuliriza omusango guno kakati kwabadde kuba nga agusala. Ajjukira nti Ashraf ono bwe yabuuziddwa ebyambalo bino yabijjawa, emboozi yonna nga bwengikunyumiza we yaginyumiza, naye Ashraf teyasobola kuba nga ate akitegeera nti okwambala ebyambalo by'abasirikale musango gwa naggomola okusinza era bagiyita criminal offense era ng'eri mu section 161 2C UPDF Act wa 2005 era nga bakusanga osibibwa emyaka 10 bweddu. Okusinza ku lawyer w'agaba yasobodde okubeera ng'asaba kooti n'asaba omulamuzi Brigadier General Robert Freeman Mugabe. Jukira nti kooti eno ye yalingamu omukulu oli guti kakati yasobola okuba nga awummuzibwa. Kakati omulamuzi yasobodde okubeera nga amwegayira nti munnange ekikulu omuwawaabirwa tatumalidde budde n'obudde bwa kooti tabumaze n'ayogera amazima ate abadde tamanyi. Tusaba omuwa ekibonerezo ekitono ddala kitegeeza nti n'olwoya talina kyakkola. General Mugabe bw'atyo n'asobola okubeera ng'awa ensala ye eyabadde etali nkakali kuba kiri kigamba myaka 10. Bw'atyo n'agamba nti agende Luzira. Yasoose egamba bw'ati nti tetwandimutaddeko musango engeri gye yasobodde kuba teyadde tamanyi, naye bangi abakozesa ebyambalo bya poliisi wamu n'amajje okwonoona ekitiibwa ky'amajje wamu ne poliisi. So y'ensonga lwaki nina okumuteekako akakoligo oba natti okulaba nga n'abalala babyesonyiwa. Bw'ati emyaka 2 weddu wali Luzira gy'agenda okubeera ng'ate agimalirayo era badde bamugamba woba tokkiriza na nsala ya kooti oweereddwa ennaku 14 okulaba ng'ate ojjulira. Naye ebyavudde mu kooti bigamba nti ekyamazima yo ate omulamuzi yavuddeyo n'agamba nti tetusobola kusiba ono ate talina kyamanyi, ne tuleka ate oli eyamuwadde ebyambalo era bato UPDF era wenjogera kati abasirikale banoonya ofiisi ono wa UPDF amanyikira nga Arthur Niwagaba okulaba nga nno naye addamu kajjojjoji w'ebibuuzo. Omukama akunkomere ogonno gwe bayita omukwano gukukozesa ebitategeerekeka era ne gundi yaguyimbako Fred Sebata munaaba wano kagulawo tosibawo oluggi Fred munno nze ayita nti omukwano gukukolera ekyetere adai beera bulungi.